Butere kumpwaniriza nnyo ku MRU Pokopoko News lunaku lwa 2 z'omwezi 16 omwezi gwa 9 omwaka 2025 omwaka twakagutambulako ennaku ziri 259 ennaku ziri 16 ezibulayo tulabenga tugumalako. Nze Radin Mugema ketusooke tutunuulire emitwe egikulembedde amawulire ag'olunaku olwaleero ate oluvannyuma tulabenga tusimbula. Abasuubuzi b'omu katale k'e Bulakati e Lukaya bazze akatale gavumenti ke yabazimbira. Enteekateeka ez'okulongoosa omwala gw'e Nakivubo zitandikidde mu Ggiya olunaku olwaleero. Ekibiina ki National Unity Platform kiri mu Kattu oluvannyuma lw'omubaka akiikirira Makindye East okulangirira nti avudde mu lwokaano. Katufune amawulire mu bujjuvu. Katandikireko mu bitundu by'e Buddu abasuubuzi b'omu katale ak'e Bulakati mu kibuga Lukaya baamala ebbanga ddene nnyo nga bawanjagira gavumenti okusobola okulaba nga ebazimbira akatale kano. Wabula oluvannyuma lw'okukazimba abatuuze si bamativu n'omutindo ogw'akatale kano era nga bo bagamba nti omutindo gw'akatale gwali gubulamu. Ebisingawo wano katubifune okuva mu musasi waffe Nakano Ajimaala. Okuva akatale kano aka Lukaya Highway Market kaggulwawo gavumenti mu mwaka gwa 2021 abasuubuzi abakolera mu katale k'e Bulakati baazira okukakoleramu. Bano bagamba nti akatale kano akapya akakazimbwa gavumenti nti kali ku main ku luguudo lwa Kampala-Masaka Highway Road era nti tekalina na parking y'abakasitoma ebamala. Ennaku ya Bena ng'ali mukozi mu katale Bulakati. Ekyatugaana okugenda mu katale kali akatale kali kalibadde kalungi kali ku main ate ka gavumenti naye baakazimba bubi ate kafunda tetusobola kujyamu. Mu kuggulawo akatale kano mu mwaka gwa 2021 General Edward Katumba Wamala yategeeza nga bwe bagenda okuzimba parking emala wabula ne gye buli kati tezimbwanga. Moving around, we discussed and agreed that we may need to redesign and maybe rescope the works to ensure that we have a green area between this phase now and the phase which is coming. Akatale kano akapya katandikibwa okuzimbibwa mu mwaka gwa 2010 ne kamalirizibwa mu mwaka gwa 2021 era nga kasaasaanyizibwako obuwumbi bw'ensimbi 2.5. Ate bwe tuddako mu bitundu by'e Lungujja embeera y'akasasiro mu Lungujja yiraliikiriza nnyo abakulembeze mu kitundu kino nga bagamba nti abatuuze bamansa kasasiro mu bitundu byonna we basanze ekintu ekivuddeko endwadde eziwererako wamu n'obujjama mu kitundu kyabwe. Ebisingawo katubifune okuva ew'omusasi waffe Nakano atuwa ebisingawo. Abatuuze b'omu kitundu ky'omulungujja Kosovo nga bakulembeddwamu ssentebe wa Emujuni Mahadi bennyamivu ku lw'abatuuze abasaasaanya kasasiro mu kitundu kyabwe kino. Ono agamba nti yeerega n'abatuuze obutayiwa kasasiro mu mwala guno wabula bo ne bafundikira nga bamuyiyeemu ekintu ekiziba emyala ne kibakosa ng'enkuba etonnye. Amaanyi ge nateeka ali mangi. Waliwo mugamba naleka wali ate oluusi babakwata nsogamba mukoleki muteeke kutya wamu mukoleki tubasanga wammwe okuleta nga tebalina tulwawo okuleeta kasasiro okuleeta mmotoka. Annyonnyodde nti bo nga bba abakulembeze beekolamu omulimu ne bagogola omwala guno buli wiikendi olw'okuba nti balaba KCCA tejja kubayamba. Omwala ogwo twakuŋŋaanya ssente zaffe ne tukola kintu tufuna nkumbi breeki tufuna nakorogo bitiyo kati ffe every weekend ninakola ki okweyonja n'okola kasasiro mujjemu wonna bantu balaba KCCA. Ssentebe ono wano wasinzidde n'awanjagira KCCA wamu ne gavumenti okubaleeteranga emmotoka okubaggyawo kasasiro mu budde. Tusaba bandi bali batuwa konteyina enene okuteekamu ki kasasiro waffe oba basindike buli wiiki batutereko mu mmotoka tukola ki kubanga tebudde buno tumala mwezi mulamba nga tewali ki mmotoka eyitamu wali kibakola ki asobola kutola kasasiro. Ebyo nga tubimye amazzi enteekateeka z'okuzimba omwala gw'e Nakivubo zitandise olunaku olwaleero era nga zikulembeddwamu omugagga omukukuutivu abangi gwe bamanyi nga Ham nga ye Hamis Kigundu. Okuzimba omwala guno kigendereddwamu okulongoosa ekibuga Kampala kirabe nga
kifaanana bulungi wamu n'okukulaakulanya ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Ebisingawo wano katubifuna okuva omusasi waffe Nassos Amina atuwe ebikwata ku ggulire lino. Omubuzi omumanyifu mu Uganda Hamis Kigundu oba HAM n'ekitongole kye ekya HAM Enterprises bakolera wamu ku nteekateeka ey'omutawaana ey'okuddaabiriza omwala gw'e Nakivubo. Omwala guno guludde nga gulina ebizibu eby'enjawulo okugeza obukyafu, amataba nga gano oluusi gaali gatwala n'abantu. Okuddaabirizibwa kw'omwala guno kugendereddwamu okugutwala mu mbeera y'omulembe gwa leero kw'ossa n'okumalawo ebizibu eby'enjawulo ebibaddengawo akaseera akawanvu. Ekigendererwa ky'okuzimba oba okutereeza omwala guno mwe muli okuzimbirako ebizimbe eby'enjawulo era nga kino abasuubuzi abamu tekibayisizza bulungi. Tusobodde okwogerako n'abantu ab'enjawulo abakolera okumpi n'omwala guno era nga bano bo batutegeezezza nti bizinensi zaabwe zaakosebwa nnyo oluvannyuma lw'okuba nti baakubayo ebibaati mu maaso gaabwe. Beeyongedde ne batutegeeza nti kino kikosezza n'abantu abamu ababudamira mu mwala guno nga bano tebalina wa kusula. Sigala ng'okyekuumidde wano ku MRU TV tukuleetere ebisingawo ku mbeera eno wano mu kibuga Kampala. Sigadde nze Nassos Amina ku lwa MRU TV. Eyo nga tubuddeyo bo abasuubuzi abakolera mu paaka ya Usafi esangibwa Kampala Mengo embeera yaabwe yeeraliikiriza era nga bano bagenze mu maaso n'okuba nga basaba gavumenti ebeeko kyekola okulaba nga basitula omutindo gwabwe. Agasingawo wano ketugafune okuva omusasi waffe Nassos Amina atubuulire embeera y'abakozi abasangibwa mu paaka ya Usafi. Tusobodde okwogerako n'abo abakozi b'omu paaka muno era nga bano batutegeezezza bwe bati. Kisookera ddala kyabasaabaze. Paaka eno nga bakatuleeta eno yakola. Bwe tukoleramu emyaka ndowooza gyalinga ebiri, abasaabaze ne batandika okulekerawo okujja eno. Ne batandika okulinnyira emmotoka ku kkubo. Batandika okulinnyira ku bigobero. Naffe ng'abaali bakolera mu paaka eno. Ne tutuuka ekiseera ne tugamba kyekiddako. Banaabeera mu paaka nga tetukola. Tulina abaana, tubeera abaana. Amayumba gumwe tusula abasinga tupangisa. Tugaa gye tulina okukola tusale amagezi naffe twaleewa eri emmotoka mu paakingi. Tetulina kyakola olw'ensonga oba tugamba nti emisolo giyamba ggwanga mafuta nga n'amakubo mwe tuyitanga alinga okuva mu paakingi kati nga mafuta naye nga tugisasula tulina kyakola kuba eggwanga lyonna okukulaakulana mulina sasula. Oluvannyuma lw'okwogerako n'abo abakozi b'omu paaka muno tusobodde okwogerako n'abamu ku batambuze era nabo batugambye bwe bati. Bwe tusanga be bantu okubeera nga temuli takisi zirwawo tezijjula ne tubeera muno n'otuula ate nga tolina kyakukola okwataganya ebintu n'ogamba sirina kyakukola bodaboda za bbeeyi ate takisi tezijjula n'ogamba kantuule nninde naye nga gwe amazima tubonaabona temuli bantu. Mu paaka muno nga mbawulidde bennyamivu nnyo naddala ku nsonga y'emisolo. Basabye gavumenti ya Uganda eno okubanga ebalwanirira nnyo ku nsonga y'emisolo egyo n'okubanga egisala. Butereevu wano ku MRU sigala nga weekuumiddewo. Nsigadde nze Nassos Amina, MRU TV, Pokopoko News. Ebyobufuzi nga bikutte wansi ne waggulu, akakiiko ak'ebyokulonda kali mu keetalo okulaba nga kawandiisa abeegwaniza ebifo eby'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Olunaku olwaleero mu ggombolola y'e Lubaga bakansala bakedde ku woofiisi ezikola akakiiko ak'ebyokulonda basobole okusunsulwa. Bano bazze mu bungi era nga abatakoleddwako balabiddwako nga bagenda batolotooma. Katulabe ebisingawo okuva mu musasi waffe Rodney Mugema. Ebyobufuzi nga bikutte wansi ne waggulu, akakiiko k'ebyokulonda kali mu keetalako okuwandiisa abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Lubaga. Bakansala bakedde ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda basobole okusunsulwa. Bano bazze mu bungi era bangi ku bba batakoleddwako basigadde batolotooma. Simon Byabakaba kandi badde keeteeseteese bulungi ne kino ekikulaga nti buli muntu ali nagalaale. Bannabyabufuzi mu ggombolola y'e Lubaga abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakedde ku ofiisi ezikola ku nsonga z'ebyokulonda okusunsula okwesimbawo mu kulonda kw'omwaka ogujja okunaabawo mu mwaka 2026.
Olwaleero kubadde kusunsula bakansala abeesimbyewo ku mutendero gwa LC3 wamu ne bammeeya abatwala eggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala. Mu ggombolola y'e Lubaga abamu ku beegwanyisa ebifo by'obwa bakansala omuwendo gubadde mungi ddala era ekiwaliriza poliisi okuyiwa abawanvu n'abampi okwewala embeera eyinza okuddirira. N'atudduka nako n'addayo omunda okitegeera. Ekyamazima abantu bano bonna okubeera nga muntu omu y'abanominati nga y'alina okukakasa nti olw'omuwendo gw'abakansala ogubadde omungi, poliisi ewaliriziddwa n'okuggala geeti eyingira munda mu ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda era abamu abeegwanyiza obwa kansala ku bifo eby'enjawulo basigadde batolotooma olw'embeera gye bayisiddwamu. Gye baleese simanyi bakozesa data, simanyi iPad biganyi bakozesa data, simanyi. Kyokka ne munda ekifo kijjudde ne kibooga era babaddewo katemba atali musasulire. Abamu abadde batudde wansi nga balinda akakiiko k'ebyokulonda okukola ku nsonga zaabwe. N'okubeera nga muntu omu y'abanominati nga y'alina okukakasa nti Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggombolola y'e Lubaga, Ivan Kamuntu, ategeezezza nti waliwo abantu bangi abazze mu kakiiko kano naye nga balina ekigendererwa eky'okukola effujjo. Wonna abatafunye kaadi mujje munneegatteko tusobole okulaba nga tuwanguza NRM Kampala yonna. Mu mbeera y'emu n'abaagala obwa kansala Central bagenze mu maaso n'okuba nga basunsulwa. Era bwe tutuukidde ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda e Kamocca ng'enteekateeka zigenda mu maaso, abasunsuddwa baweze nti bamalirivu okuwenja akalulu wamu n'okuweereza obulungi abalonzi baabwe. Singa muteeka ntebe y'obwa kansala ndi muyivu kubanga nze ndi civil engineer ate nga engeri gye tuwangalira mu ghetto emyala nze njitegeera garbage nagisoma nenjikenkuka mu solid waste management. Kyokka abamu ku bano abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo balina okutya olw'abakuumaddembe abatandise okutulugunya bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Muleke abantu basalewo kubanga obuyinza tubiweebwa ssemateeka etukkiriza abantu okulonda ani aba abakulembera na butya bw'aba abakulembera. Tuzaako kugenda mu bantu baffe abannakivubo ne Nakasothiri ground eramule tujja mu kooti yammwe abantu musalewo ani. Enteekateeka eno egenda kumalira ddala ennaku 3 yakumalirizibwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno wabula ng'obweraliikirivu obuliwo tekimanyiddwa oba akakiiko k'ebyokulonda kanaasobola okusunsula abantu bano bonna mu budde. Rodin Mugema ku lwa MRU Pokopoko News. Atwolekera akalulu k'omwaka ogujja 2026 ekibiina ki National Unity Platform ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti kiri mu kattu oluvannyuma lw'omubaka akiikirira Makindye East omubaka ono nga ye Nyeko Derrick alangiridde nti tagenda kudda mu lwokaano okwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira constituency eyo. Kino kitemyemu abaagala kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform. Mu kiseera kino munnakibiina kya NUP Derrick Nyeko nga ye mbaka wa Makindye East yeewuunyisizza abantu gye buvuddeko bwe yalangiridde nti avudde mu lwokaano tiyatagenda kuddamu kuvuganya ku kifo kino. Kino kiwadde bannakibiina ki National Unity Platform essuubi wabula ng'abamu bagamba nti olutalo lw'okufuna kaadi mu kibiina kya NUP lufuuse gannyana ganywebwa muwangaazi. Abamu ku beegwanyiza kaadi okuvuganya ku kifo kino kuliko Calvin Bakulu Mpaji, Kuraba Hamis, Sekindi Robert abangi gwe bamanyi nga Taf B, James Kayondo wa Mpamba wamu ne Patience Ayesije. Bano bonna babadde basuubira okuweebwa kaadi y'ekibiina wabula kibabuuseeko bwe bagenza okuwulira nti Meeya w'e Makindye Alhaji Ali Kasirye Nganda Mulyannyama ti naye yeegwanyiza ekifo kino kyokka nga mu kusooka yali yeegwanyiza kuvuganya mu Makindye ey'ebugwanjuba. Mu mbeera eno abataano abavuganya ku kaadi y'ekifo kino munda mu kibiina ki National Unity Platform balaze obutali mumativu olwa Meeya Mulyannyama obutasalawo ng'agenda yeeyagaliza kumpi buli wamu ku bifo ebiri wano e Kampala wamu n'emiriraano. Kuba kuffe ffenna tewali amanyi nti agenda funa kaadi kuba process tennaba kuggwa naye gwe bw'ojja n'otandika otugamba tibakutumye ojje weesimbe obanga agamba nti gw'okakasiza kaadi okola ki ogirina ekiraga nti ekibiina kyaffe si kyerufu ekitali kituufu. Bano ababadde abakamba okukirako ennumba bawanjagidde abatuuze b'omu Makindye East bagende mu maaso n'okwebeereramu balonde abantu abamanyi ebizibu byabwe beewala okukola ensobi ze bajja okwejjusa. Tutunda erinnya lya National Unity Platform buli wamu
kijja kitya nti omuntu ajja ssaawa zino nti ali confirmed nga tetunaba nagenda mu vetting eddako ebiro ebintu byonna tubivumirira. Bano beeyongedde otunnyonnyola nti okumanya Meeya Mulyanyama tategeerekeka Sabbiiti ewedde yatuuza olukiiko lw'abakansala era eno gye yasinzirira okulangirira nti agenda kwesimbawo ku tiketi ya National Unity Platform ku kifo ky'omubaka wa Makindye East kyokka nga gye buvuddeko yali yalangirira kwesimbawo mu Makindye y'ebugwanjuba. Ekigwanyizi kuva bweru eyo ajje atwesuulemu. Mbasaba abatuuze b'e Makindye East Constituency muveeyo mugambe nti tulwanyisa bikolwa mu National Unity Platform ebitagoberera mateeka. Kakati procedure ya National Unity Platform yali otaddemu expression of interest oteeka okuba nga ogiwadde ennaku z'omwezi bweziti yaggwako dda era deeti eyo yayita. Wabula bwe tutuukiridde Alhaji Nganda Kasirye Mulyanyama agaanye okubaako kyayogera ku nsonga eno. Kinajjukirwa nti ekibiina ki National Unity Platform kyawa amagezi abeegwanyiza kaadi y'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo bagende mu maaso n'okuba nga bakwatagana bakkaanye kwoyo gwe balaba nga abakira era nga kino bwe kigaana akakiiko munda mu kibiina ki NUP kajja genda mu maaso kaadi bagyoyo gwe balaba nga yayina embavu. Rodin Mugema, MRU TV, Pokopoko News. Njagala okwebaza gwe atambudde naffe mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero ku MRU Pokopoko News. Okola kyamaanyi osobola okutusubscribingako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku YouTube, TikTok, Instagram n'emikutu emirala mingi. Agakusomedde nze Rodin Mugema, tetugenda sukkawo wano awangaale ayisa abasajja Kabaka.